Okay, I'm now strong to share with you this information. Kakati agakagwawo waliwo omukyala abadde alina bbaawe oba alina bbaawe baadde balina omwana muto myezi 6. Emyezi 6 ekyo omwana abadde aveetera kubeera ne maama we ku dduuka. Kati nga bw'aba oluusi nga mukyala tanannyuka, omusajja n'ajja n'annyuka n'omwana n'amutwala ewaka. Naye ng'omwana oyo nga taggwako fulu. Bw'abadde tannaggwako fulu like nga bakebera omwana fulu tamuggwako. Ne bamutwala omukyala n'amutwala mu ddwaliro ne bamubuuza ono omwana ani atera okubeera naye. N'abagamba oluusi nze abeera n'omwana naye oluusi atawajja n'amunzijjako n'amutwala. Omusawo n'amugamba kakati next time bagoberere olabe. Ndowooza omusawo ye nga yalina kye yasuubira. N'agamba kale nga tobagambye nti n'ojja ko ye kale. Omukyala n'akola ekyo n'agoberera omusajja. Yagenze okutuuka mu nnyumba ng'omusajja akutte akasolo ke akatadde mu kamwa k'omwana w'emyezi 6. Omwana amanyi asika bbeere kumba asika bukyafu bw'omusajja. Wensi eragawa. Bino si firimu. Buno si bulimba. Kujjako mboozi ntuufu. Ensawo weetuuse. Taata yamuzaala. Temugamba mba olusi yamuzaala. Yamuzaala. Ye bannange ne bw'obanga tomuzwala. Kikolwa kika kyekyo. Abaye omugenzi Kalamaje Chameleon. Abaye omugenzi Kalamaje Chameleon gwe yatta abiganye ebyaggwanga mujje leero tusula mulumbe lwa Kalamaje. Hey! Kasajja gwe Chameleon nange nze omu ku babadde basaba amanyize njogera amaziba ge galinzisa. Nze omu ku babadde basaba show ereme kwata ereme kubeerayo. Kasajja gwe olina empisa embi. Kasajja gwe mweraze nnyo obonyeza abakuwanika. Kasajja gwe tolwaniridde bannayuganda. Kasajja gwe abaana bafiire Dubai tolipostingako ku peegi yo tolikozesako ddoboozi lyo mb'okoowoola abantu. Kasa Nabbanja yakuwadde era ko walumbye Nabbanja ekyo ekikazi ekimpinga ekisabike ekyebisiraani nalabiddewo eyo tegenda vaayo. Genda Kasa Nabbanja yakuwadde sente saasira ffe ababadde bagenda okwepakira abeewoze tujje mu muggwanga mujje maama eryonse neetabaayo. Mwebale Katonda weebale. Chameleon emizimu minyiivu buli omu munyiivu. Abaana b'abendi b'okuba emiggo mwakuba omusajja emboko n'otafanayo n'ogenda okola ebyekisirumba oli abeera mu comedy store ye yamukubye. Kasajja gwe kookirabe emizimu minyiivu gwe musapootinga Museveni Katonda yamunyiigira dda. Omwana alunze kyayiwa enjaye. Tuli eno mulumbe kookirabe gwanga mujje wakagirya. Sikwagala kasajja gwe na buli muyimbi alinga gwe ayeetuddeko nga Uganda ebonaabona sibaagala nabakyawa. Uganda terinayo wadde kalena wadde naaka. Ebyo byonna ebyo simanyi mpewo yazze. Omwana yazimba Kigali Arena eringa Otu London. Mwe bateeka concert ngezo kati mwe bakamiri mwali badde muyimbire. Ne mudawa muwagira ki government ebina temubyogerako muyimbidde ebbanga ddene ebintu byonna mubimanyi musirika busirisi kamulabe. Mwekamba nenyeko bebekulu kamiri muyimbye buli kimu mukimanyi. Omusajja gwe muwagira lwaki mugamba nazimba arena ekole ku bayimbi ekole ku mizanyo egimu egiri indo okwewala ebintu ng'ebyo simanyi nkubeze simanyi gundi temubi mugamba mwe mwagala mu you and your stomachs kamukiraba. Ebintu ebigase gwanga kubanga muyimbidde banga ddene mugenze mu nsi you are exposed. You know this. You cannot tell the president. Temusobora mugamba katika mukirabe. Muyimbidde banga emyaka 3. Emyaka 3 nga muyimba mugenze mu America mugenze London byonna mubimanyi Kigali bane babaffe wali eri balina arena ezimu kuzikyasinza okubeera ennungi mu Africa. Byonna mutambudde lwaki mumugamba president gwe muwagira. Lwaki mumugamba mwali badde mwamugamba emyaka gye mumaze naye alina bagizimbira emyaka egi.
temusobola bimugamba kati kamukirabe this must be a lesson to you. Ate mumusemberedde you are exposed, you know this. Impeo ke fuwe butenji ke kasuke eri muyige. Bayige bulabi ate kasere fuye gundi bwana mumogera ne president rumane mumusuta mumugambe Zimba Arena ngeye Kigali. Abagalo sanya basketball bagiriromo abayimbi baba we Arena ate ebera na chipa bayajja kuba ya government nga abantu bonna ngati wali wombo ate simanyi omusanya gwaya senyoge na kocha abantu ate simanyi biti kano kaloozo kashoyalinga nnyo buli omwaka fune bajo events ntesa bwenti naye tewati fena nga bana Uganda tetusaba Katonda mukama natutta ne tugwawo abana bafene bagwawo ebisoro byafene bigwawo bakade bafene bagwawo fene tugwawo kwa bana Uganda tukyetaka kubeera mu nsi Uganda fena twawunga sibagagga sibavu sibana sibakadde eggwanga kolumire nsoka nyonyola wamu ne Chameleon ekyamutuuseeko naye yabadde kibayita nakyo kalamite era lwaki mulowooza lwaki buli ekintu ekyamaanyi mukiwa sitaani lwaki mulowooza nti balooze Chameleon lwaki temwaku Katonda credit nti wali kibayita nakyo kalamite nga ennyonyi bweneegenda mu bbanga neefuna accident neegwa nga boona boovuga emmotoka n'ofuna accident nga boona ozaala omwana n'ofa mu ddwaliro ng'omuzadde lwaki ekya Chameleon mukizimbulukusa nnyo ne mukifuula ensonga olw'okuba serebu era lwaki oba osanyuka Chameleon afunye na search nakyo kalamiti mugongo n'otomanya nti ate embeera yabaddewo yakoledde Chameleon erinnya neekolera Chameleon ssente neeyonga ne ku promotion ne promotinga ne shegenda okuddako n'afuna ne sympathy mu public gwe nodda wali n'osanyuka n'ogamba byalose ne bibaawo okumanya bina Uganda muli biwumba tutu muli bisirusiru mukoze ndabye ne fekaliza okusiza Kampala Solomon okumanya muwala nambizimwe muwala n'omwana omuto ddala Solomon yabakolaki kitaawe okuyingira mu byobufuzi yazza musango nemufojinga bifugundi bya UNEP nga mulaga nti musanyuse nnyo kuba omwana yagudde mbizi mmwe biwumba tutu mmwe malabe makalu mmwe mbaata mmwe mujja kufa mweddukanira abantu abalina emitima emibi nemusekaira Chameleon nemusekaira Kampala Solomon yabakola ki omwana omuto nosekaira feriye ya munno naye nga ate kisinga okunkwasa obusungu ebisekerera abantu okulemerwa bw'okatunulako tosobola kuddamu oyinza n'okwegoga n'osesema ebisinga okusekerera abantu nga balemeddwa kyovolaza embulookinga buli mbizi mbulookinga buli mbaata ewemulira ku peji yange ya TikTok ne Twitter kubanga I hate hooliganism, I hate stupidity in my life. I want to know serious people but not celebrating Solomon yagudde mbo Chameleon enkuba yazze Chameleon yafunye erinnya yafunye sympathy yafunye sente nentunulya n'ebisajja ebikulu mu ggwanga ne bifuula gravity topic omuntu saazi nafuula gravity ensonga yaba yeetaaga okukebera omutwe kuba gravity bwabanga ddala kyeyakoze si kyekimusuula wadde osubira gravity kola ki waliwo omuntu akola ekintu nga toweewuunya nga kyalina okukola. You can't ignore anything at gravity more for the gravity bwe babaluka katiza gravity nandi mwewunyiza nyo katakoze ekyo kyakoze kubanga gravity kyakoze that is a real gravity omuntu junentegeera ye nenda bakana akasajja simanyi kano bana music industry baji kolomira era bana abantu abageza emwino kuva mu industry kino nanda byakasajja simanyi kaita bush insiko simanyi let boycott gravity kumanyoko ka bush simanyi bush biki ngaka kazi kakolemane kakuddako walemu okuboycottinga kakazi kakadduka nga ne music akalemye kati solo okulagira boycotting gravity waita Bobi Wine gwe simanyi music industry buli kiyenje kiragira buli kamasiki ni bwogera simanyi bush bikoze bitya takaina chekali zekalaba kambala biviri by'abakazi nkalaba ku boda kaina first ya gulo bakasajjo bakakazi tasobola kumanya kali nga buno obusajjo obuvuga empanka nako kaita ka sound engineer mozendi sound engineer ninge nyoko kumanyoko kwagaba buli kayenja kanavanga yunga kogera buleti boycott gravity wabanga yogane Chameleon gravity is an artist ayogera ku fero Chameleon wadi gravity yakoze kibi nesi buli mwemputa si mwenkwa
simu ebiwumba tutu simu obuyenje butanayiga na kunaba music industry musimanyi sound engineer kumanya kuba sound engineer musimanyi boycott gwamambwagoni yakanto solo kulagera boycott ngekintu nga nakakazi ko kakulimo kumawaka nakakazi ko kakuboycott nga nekakuduka ko bakakubako gezo buli wali muna Uganda buli atuna mu kamera nga yasama nga ayogera ne gwanga liraga wa mukama wacho ta Uganda nojimala wo boycott gwatunatuka na mukote lagira olaba mukazi wo yakudduka ko mukazi omubu atakakese kamuka akudduka ko guswa bush inseko neka kudduka ko mbosora boycott gravity akasajja kaveri swai sounding bya zenkalaba ku boda kamba ne biviri bya bakasi sikasajja sikakazi kaiseka yinginia bonako kalagira gwagwana yagera music industry gravity atade sente mu music we Chameleon atade sente mu music we bwesanga Chameleon ne gravity ngamarwana siteka yo kyange because both are artists wabula asobola ku blaminga gravity olwomutima mbyo gutayagaliza same goes to woman namwe munekerenga okwetunganga ku bintu ebitrending you are not judges of this industry mabade mu yino kuita gravity ne Chameleon mubatuza singamba de mu judges mukimanyi tuuma temuyina bayimbi be muyina muyimbi omune ekitundu sindi kakati sola kuvaya no sala omusango binalingamba kati Claudine munda babubi nti kibinyo omuntu okubera mu position y'omukulembeze no salira omuntu omulala omusango omukulembeze wina kubanga toyina side omukulembeze wandi badde oyita gravity no oyita ne Chameleon no jawo mutakanya so not a side lining na Chameleon wana muntu yenna budobera mu position y'obukulembeze oba mu amagezi amazali naga katika tuze gravity Chameleon tumalewo grudges eno nembe muwandika mubukira buli ekitwelinga ye mugaso gwa mwe kimu Uganda mulekerenga osalira abantu emisango nze mukimanyi gravity sikyagala nze ndi mpolereza Chameleon yechali wange naye ate si buli kiyenje tijja kwefulanga kibosi kya industry kati mumanyi obulumi omukazi bwalimo yafiridwa sho era nolaba bawumba tutu ngosanyise Chameleon yafunye kyamaanyi kyali osine kibaawo ate kyamwongeddeko ate Katonda yakirese mulekerago okwekwasa mu bala mu yaloze simanyi gundi yaloze muina chipu talk sebata muina byakogera mugende mulime emwanyi mugende musubule nyanya mugende mutunde nanasi kukubo nenula buli omu buli kiyenje kiyike ndusu kyogera Chameleon buli kiyenje kifuluta buli kiyenje kyogera simanyi bushes kayogera simanyi bwawuma bwogedde simanyi buki bwogedde gugama mufunayo kantuke mwekwata kote we don't have gwanga kine ina direction gwanga kyete sura kudimandinga kibagala amanyi ge mukozeseza sikamuka kati command kane Bobi Wine akomawo ku stage agamani ge mukozesa no kwefula ati bumanyi musimanyi ba mistani bamwe mu butulango bukazi mu buyenje sinamuga katika tukomandika ne Bobi Wine akomawo ku stage katuzimba malalo g'abayimbi bajubazikanga batayine bazika katukole sako z'abayimbi katukole studio zinayambanga abayimbi katulwanire copyright gatoyawude mu dobozi nero ati bulwabanga wakatwaka training nga buli kiyenje kiva mu kamoli kijja kibukira bamwe mwagala ku training mujeba jomba yigirize ba training because me training every day nze munkosa video nentu ya nankoyo kuulira ebiwumba tutu sawa zina abantu badde mu productive messages abandi badde nga mweyisanga abantu abakulu abandi badde balwanira abantu bawansi ku bwavu abandi badde bakola donations malwaliro abandi badde bayamba abakazi abafu omusujja gw'ensiri abandi badde baza abana ku masomero abantu banje abana bautsigadde waka muri mu Chameleon trending gravity simanyi bichi order my ass muri kuladi nola babasajja abakulu ntuyanye because ni nobusungu nola basajja bakera nga gravity yetoko sho awo Uganda wetuse Chameleon mukimanyi muwagalanye Chameleon ze kyamutuseko kyanumye at first naye yafunye baita a blessing in disguise era byagenda ofuna mwechi ekintu byamanyi nnyo era Chameleon webaze kalukwa Chameleon mumanyi yesiga Katonda Chameleon webaze Katonda okuleta embere yabaddewo Katonda takola nsubi kuleta embere katira kyogera gifudamu bakubana abawumba tutu abakalaba babapa mambo bongo bwagongo bala bina Uganda biringa bikigala biringa bimuzibete biraba kati mufuje kumanya ndaku yabye biruma fuje kulanga ebyana byabidda ku masomero biri ku Chameleon gravity mbwa mu 7 fuge mbizi zoko we fuga bihoge fuge muhoza afuge kubanga bine ebintu bisiru mu 7 waruga gwanga Museveni waruga gwanga watuwonga wa sebo watuwonga wa Museveni tujaji watuwonga banange wawonge gwanga na otusiri waza na otusule dalu Museveni watusule dalu banange buli muna Uganda mulalu aba corporate basiru business class muri basiru buli muntu musiru kakati banange tugenda kuddukira waffe mukama sanya o Uganda
abantu mulekerawo okuteeka fiya mu bannammwe. Nkiddamu omuntu alina miliyoni 15 aba mugagga. Omuntu alina miliyoni 15 ba 10 aba mugagga. Lwakuba batamanyi nti mugagga. Otunulira buno bu microfinance obwayaze Uganda. Ng'oli akozesa miliyoni 5. Olukula emitwalo gya sente 5 nsingire nanga muntu. Just miliyoni 5 nga zachuchumizaako banne. Naye ate gwe ng'olina miliyoni za sente 15. N'ogamba nti kati kampange business ya miliyoni 5, miliyoni zange 10 kanseke ku account. Obuzibu bwe mulina mu papa, sente zibafuukira ekizibu ne zibamugumya ne zibookyayookya. Sente ziteeke mu banka sirika. Tandikawo business, tandika okukola. Tandika okulaga abatuuze mu kitundu nti sente oba nazo. Nti era ne yeetaaza okulema akakadde obukadde bubiri obeera nabo. Bannange, eyo enkola gye mulowooza mmwe gye bakolamu ssente. Omuntu anoonya okugaggawala si bw'atyo bw'akola. Omuntu anoonya okugaggawala yeesonyiwa fiya. Obwo obutengo obw'ekisirusiru obutonotono n'abeera n'abwejjamu. Omusajja akeera ku makya ne bamugamba nti ejjuba nti kasita oyita mu Kaluma kizibu okuyita okutuuka ennimulo nga omuyeekera talina kuba ki mmotoka yo. Agamba nti naye ejjuba kasita otuusayo obuwunga kiro ya nusu kakaaga nanga bwe kiri nti akeera ku makya ku paakinga box board 5 ate gye yawulidde nti battlefield. N'agamba kati nnumbye kuba kimanyi waatuukirayo bw'ati obugagga buba buwedde. Ate era sigamba nti buli budde Katonda ekyo gamba buli budde sitaani yabeera ku sayidi yo Katonda yakukyawa gwe buli budde ebyo bye bifa. Otulie mu microfinance omuntu akozesa miliyoni za sente 5 n'akola sente. Omuntu akoze edduuka ery'emiliyoni 10, 15 oyo aba asuubuza na busuubuza. Yaba omunene mu trading center obwo butandika. Naye muddira fiya yammwe mugitadde mu bantu bonna. TikTok twajja kuyiga nakubaako kye tugatta ku ggwanga yadde n'okunyumirwa nako tukufunako okutonotono. Naye ate TikTok si kujja kusiga just bantu obasigamu fiya. Uganda bifu. Naye ng'abamu aboogera ebyo ali Uganda. Bwe biba bifu gwe lwaki togende Congo? Bwe biba bifu lwaki tonnadduka Rwanda? Mulekerawo okulowooza endowooza zammwe enfu ate ne muzisiga mu bantu. Abantu mujja batiisa ensi yaabwe. Ate nga east, west, south, north, home is best. Balina okufunikira nga bakomyewo Uganda. Wamma osobola. Omuntu alekerawo okuteekamu fiya. Emiliyoni za sente 15 z'olina. Ye alina miliyoni emu. Oluusi talina na kuyina. Naye apulaninga gaggawa. Ng'olina 15